Nkwaniriza nnyo wano ku Mulongo Garments ku Sasa Arcade level number 4. Tukwaniriza customer waffe yonna gy'osinziira okulaba Mulongo Garments olwaleero era nga nziza okutegeeza nti ebintu byonna biyingidde, ebintu byonna bituuse, ebintu byonna tubitikudde. N'olwekyo mukwano abadde alinda essaati, essuuti, engoye z'abaana, bubuleza, essaati ebika byonna, jeans zonna, obusuuti bw'abaana ne casual w'abaana, buli kimu tukitikudde era buli kimu tukireese. Here we go. Ntandika okulagira ddala ku ssaati gye tusinza okuleeta ey'essente nnyingi. Ssaati ey'ebbeeyi. Lwakuba wano bw'oba olaba mu kaveera oyinza obutafiiringa bulungi material n'obutalaba bulungi design zaayo. Naye sijja zisumulula buli kimu kipya. Twagala okuguza ng'omuntu waffe ng'afuna ekintu ekipya ekitannaba kukwatibwako. Essaati eno tugenda gikusuubuza ku $5,000. Oli wadde mb'ogisanga mu dduuka eddala n'ogisanga ku $15, 20 ze zimu ku ssaati ez'abagole. Ye type eno, era ye type eno kati olaba white ono kamera teyinza mukulaga bulungi nga muntu alabyeko, amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Alina design ng'ate white, alina texture ye era wa ssente ze zimu mu busuubuzi lwakuba ffe n'agula ekimu tukuweera ku bbeeyi emu. Ne tugenda ku musajja ono. Musajja ono abatake bamwambadde tujja mukuweera ku $3.5 mu busuubuzi. Bw'omulaba abamanyi essaati z'abaami mumutegeera bulungi. Stripe ono mu bungi nno wano display ono w'abakozi abakolamu. Bw'omwetegerereze wala oyinza obutamutegeera nti tujja mukusuubuliza ku $4,000. Gw'oyinza okulaba noga ekikuubo ekyo nakigulako $1.5. Nedda oyinza okulaba nga kikuubo naye nga bw'otuuka wano tezifaanagana era tezifaanaganirako dda. Tulina n'essaati ez'essente entono. Ayo situukayo. Waliwo essaati awo za $1 naye mpaayo wali essaati jangu onnyambeko. Waliwo essaati awo ya $1 naye bw'ogiraba nnungi ddala. Kati gwe bw'ogirabira ku TV oyinza kati olaba essaati eno ya $1 mu busuubuzi. Eno $5 mu busuubuzi. Naye bw'obiraba olaba nga ebifaanagana kubanga tobisemberedde. Jangu ku Mulongo Garments ofune essaati ennungi, material ennungi ku bbeeyi gy'osobola ate nga ku ssente ezitagenda kukuluma. Tusuubuza essaati okuva ku $1.5 paka ku $5,000 variety. Bwe tuva ku ssaati ku ssaawa zino zennyini nkugendera ku mpale ez'abaami. Jini ogiraba? Olaba kye tuyita kaki nno n'abantu abatawanyiza ddala. Kati kaki ono eno empale ya kaki tugisuubuza $3.5. Naye ate tulina ne kaki omulala tumusuubuza $2.5. Naye yenna bw'omulaba nga kaki. Kati kambawulire. Ono omulaba bw'oti astretchinga. Ate ono ne bw'omukola talina gy'alaga. Kati oli ayinza okugamba Mulongo kaki wa museera wa $3.5 gundi yagula kaki w'ebiri naye tamanyi kaki ki gwaguze. Yenna tumuyina mu sayizi zonna, mu kala zonna, jeans z'abaami ennungi ddala ezitasiiwuuka, ezitavaamu kala ate ezitanaanuuka mbu gy'okoma okugyoza gy'ekoma okunaanuuka. Tubaleetera ebintu ebirungi ddala era nga byonna twabitikudde wano ku Mulongo Garments. Bw'oba ojja ku Mulongo Garments olaba ewalinga baasi z'Abaganda, olaba we bayita ku Nabukeera, kasita otunula opposite ojja kulaba ekizimbe kino kipya era nga bw'okiraba bakiyita Sasa Arcade. Sasa Arcade level number 4 we wali toilet etuli wali kumpi tetukaluubirizibwa. Lwekyo bwe tuka ku Sasa Arcade bagambe ngenda ku level 4 kuli toilet we wali Mulongo Garments. Kankulage kye bayita essuuti. Eno display ya Kaunda suit. Tata wange Saalongo Kasasa, jajja wange, tata wa Shakira, fena bajjajja bonna Kaunda suit. Ne tugenda ku suit eno mugiraba. Suit nnungi nnyo n'eno type ndala ate eno yabakolamu eno yabakolamu ba Michael
ba Michael Bantoni katika eno yaba Isaac abatandika okukolamu eno yaba Michael Bantoni then eno yabanka Kimu mwamulaba ku birthday ndowooza zino se bayita blazers eno oba otwala kooti yokka ka blazer kano okwata kooti yokka tekuliko mpale abaana abalenzi blazers zitandikira ku mitwalo 678 obusuubuzi eno nayo blazer eno nayo blazer eno nayo blazer eno nayo blazer eno ye display naye variety we wano olabawo tukola bukozi bwe tuti tewali suuti gye tutayina tewali kala gye tutayina tewali zonna tewali size gye sirina mu suuti tewali kala gye sirina wano ku Mulongo Garments tewali type gye sirina nono kyo sigenda kusumululira nti ate eno kyolaba ku display gwe jangu ogambe nti njagala daro gyogambe nti njagala suuti bweti esuuti zonna tugenda kubanga tuzikuwa ye variety we suuti wano wonna amasaati ndooza tugalaba gaago mwegali kakati awo katugende ku makula sala buyita obubika abalalu mpeereza wali ku bubokisa buno bwe bubika abalalu kubanga twambaza omwami okuviira ddala ku lugoye olw'omunda oluyitibwa underwear pants tuzina ennungi ezoozeka ezitaguba naye lwakuba tusinga kuba na white naye nga ne kale endala weeziri white yakakimu tuyina buno webuli bulungi obuyitirivu mu kala zonna mu sayizi zonna ojja otuguleko n'olwekyo jangu otuguleko buno tubusuubuza emitwalo 2 kapak ng'otwala pants tusuubuza emitwalo 2 ng'otwala abakyala mujje tugulire ku baami baffe surprise gifts akomewo kewaka ng'omutaddemu emitwalo 2 naye nga tayinza na kukimanya nti giri 2 omusumululire naffe twagala abaami baffe batuwe naye nga ffe tetuyinza bateekamu wadde n'ekikumi mitwalo 2 ku busuubuzi nga tukuwa zaayo mwana wange amasuuti ge gano nga bwe ngakulaze byonna ogenda kubanga obisangawo kale kati tugende ku kiyitibwa kajo w'abaana Shakira soko balaga obusaati bw'obusuuti bw'abaana aya basi wano tutuuse we wali engoye z'abaana babebi Shakira yasinga zitegeera era nze engoye z'abaana ntera omugamba Shaki njagala akasaati ke tusuubuza akasingirayo ddala okubaako essente entono kano bwe kati kaba kaagu mu kitundu tukasuubuza kaagu mu kitundu oba musuubuzi oba waba musuubuzi tuba tukamuwa kugumu 3 musuubuzi tumwa kugumu 3 buno bwesi butegeerera ddala bulungi ate akadda kati kano keekebiri ekitundu si keekamu ne kano ak'ogumu ekitundu wadde byonna ndaba byeru si keekamu era oba okalaba nti kano kagumu kitundu tekaliko na botayi ne variety ya njawulo kaneeno material nnungi keekebiri ekitundu kati kaneeno tuba tukatundako 3 material ate neera kana ak'esatu si keekamu nene y'ebiri ekitundu kati ne kaneeno eno pink naye tugitunda 2 kitundu kati omwana omwambaza n'anyuma kano ka pink osobola okateeramu eno suuti mukana akasuuti mugambye omwana omukola ki omwambaza n'anyuma obulungi kano ka pink osobola okateeramu eyo suuti oba ogiraba kaba eno suuti ena ne basikooti eyo tugiweerayo ku mitwalo 10 yagadde ofaanaganamu eya Antonio eya birthday mugirabye bannaye kaakati olwo Shakira tugambye tuteerako kano ku mitwalo 2 n'ekitundu omwana wo naabanga anyumye n'abanga best man kati nange mumpe obusuuti bw'abaana mbumanyi obusuuti bw'abaana bonna tuweeyo wali then tuwene ku kajo w'abaana sooka ompe ku kaki ono kaki tugenda kubanga tukuweera ku mitwalo 2 n'ekitundu ow'abaana obusaati bw'abaana buliwa zonna ngoye z'abaana tuzirina mu tayipu zonna kino ekipale kipya
muyinza okukiraba nga kyewalabako naye material yazze nga mpya ate nno kya ssentemu tukisuubuza emitwalo 2.5 naye omu tumuwera ku mitwalo 2.8 2.8 obusaati buno bupya bwe buzze bwe buliko tugenda kuwera omwana akasaati kano ku mitwalo 2.5 kazi owa jjiini tumulaba ojja kubanga omwana tumumwera ku mitwalo 2.5 mu busuubuzi akatishaati weekali tukyakamuweera ku mitwalo 2 tujja muweera ku mitwalo 2 abagala kishooti nabyo tubirina 2.5 omwana omuteerako kaneeno nanyuma bulungi omuteerako katishaati kabako 2.5 oyo Shakira gwakugambye omwana ow'obulenzi nga tumwambaza oyinza omuteerako tishaati eno oyinza omuteerako kana akasaati oyinza omuteerako konna bali abakulu be masuuti amasuuti ago wegali mu sayizi zonna mu kkala zonna mu bbeeyi yonna essuuti z'abaana ab'obulenzi ntandikira ku mitwalo 5 togamba nti za bbeeyi zokka ze ziriwo nedda Shaki tetulina ey'etaano tulina ey'etaano tulina ey'omukaaga endo gireete tulina ey'omukaaga tulina ey'omunaana tulina ey'ekkumi tulina n'essuuti y'omwana ey'ekkumi-n'etaano nolwekyo tetulimitinga gwogambe nti bakoma ku kino nedda gwo baweelimitinga gw'omanyi w'olina okukoma era gw'omanyi ky'ogenda okugula naye ng'essuuti akasaati ako ng'essuuti zonna tuziyina obusaati wona bayirayo obusaati tetuyinza bubalaga ne tubumalayo obusaati bwajjidde mu type tulina types z'abaana ez'engoye ndowooza nga obusaati bwa mirundi nga 10 obutishaati bwa mirundi nga 10 obusaati bw'omu byona ate olaba essuuti eno bw'ogiraba nga nnungi era oyinza ogirondawo mu kifo ky'eno naye eno tugisuubuza emitwalo 5 ate eri tugisuubuza emitwalo 10 nolwekyo ffe bwe tukugamba nti eno ye y'etaano eno ye y'omunaana toyinza gamba nti ki ntino kye twogera tetukimanyi eno tujja gikwera ku mitwalo 6 mulimu ey'omusanvu mulimu n'ey'omunaana okusinziira ku mwana bwe yenkana n'okusinziira ku kyoyagala tuli ku Mulongo Garments twongera okukwaniriza ate mu kaseera kano kana kasuuti kano leso bya Shakira bwawana neso omutindo guno tugenda gukwera ku mitwalo 8 mugulaba tugenda kukwera ku mitwalo 8 naye ng'essuuti nnungi ddala egenda kuwangaala omwana akule agiwe munne agiwe omulala nga nnungi ddala nolwekyo mujje mumpagireko engoye z'abaana zonna tuziyina essuuti z'abaana kajo w'abaana katugendeko mu tishaati ate teweerabira nti ku Mulongo Garments tukwambaza okuviira ddala nga wakava mu bathroom kubanga tulina pants zaffe tuzisuubuza emitwalo 2 tulina stocks zaffe kamu tujja kuwera ku 3,000 musuubuzi eziddako za 5,000 ez'abaakolamu tugisuubuliza omutwalo mulamba awo tugenda kwambala vesti okyali ku Mulongo Garments then abambala bu undershirts era tugenda kusuubuza undershirt tugigabira ku ssente mmeka pack tugenda kuwera ku 2.3 vesti tugigabira ku mmeka tugenda kugabira ku mitwalo 2 then bwe tumala osalewo bulungi ng'omaze okwesiga ekizigo kubanga n'ekizigo ky'oku Mulongo Garments era kyekya Shanta Beauty World weekiri wali then bw'omala okwambala munda tujja kusituka osalewo ojja kusalawo oyagala kwambala ki oyagala kwambala ku jean oyagala kwambala ku kaki oyagala kuteerako saati ki oyagala kwambala ku jento mpeereza jento oyo gw'oyagala okusalawo oyagala kwambala jento oba oyagala kwambala t-shirt kyonna kyoyagala okuteerako kyonna tukikuwa kuba buli kimu tukirina bw'oba oyagala jento waali zino empale tugitunda ng'eri yokka nga teri ku suuti tukuwera ku mitwalo 2.5 tuyina ey'esatu mu busuubuzi tuyina n'ey'etaano kyoyagala kyogiteerako kuba buli kimu tukirina then awo ne tugenda ku kye bayita t-shirt amasaati mpa ku muti
T-shirt zonna tuziyina netugenda kusuubuliza ku mitwalo 2.5. Waliwo t-shirt eno teri common nnyo. T-shirt eno ya mikono miwanvu ndowooza tugiraba tujja gikusuubuliza ku mitwalo 3 wano 2.5 ate kola leesi yenna tujjamu kuweera ku mutwalo 1.5. T-shirt tuyina okuva ku mutwalo 1.5 paka ku mitwalo 3.5 mu busuubuzi. Ojjangu ogisuubule ogiguze customer oba ku 5 oba ku 8 oba wonna. Tutuuse mu t-shirts. Ono t-shirt waffe tugenda mwambalira ku mutwalo 1.5 mu busuubuzi. Eno ye bbeeyi ya Mikel gy'asobola ojja ne tugguza ate munange n'obanga ng'onyirira. Kati temukirabye nti kyonna kikuubo naye eno erina kola. Eno tugisuubuliza ku mitwalo 2.5. Ye y'abankakimu stretchinga bulungi, material ya njawulo, egonda naffe abakyala tuzambala. Nange mundaba nga nkola kooti y'amaka nga nzambadde. Eno ye y'abaakola. Eno ye y'abantooni. Eno ye 3.5 mu busuubuzi. Naye ng'ogigabira ogisuubula n'ogitunda ku bbeeyi yonna gy'oyagala. T-shirt endala ze ziri zonna nga bwe tuzze tuzikulaga mu kkala zonna, mu sayizi zonna, mu tayipu zonna, byonna t-shirt zonna tuziyina ate nga nnyingi. N'olwekyo kusaba mukwano gwange ojja otuguleko wano ku Mulongo Garments. Essimu ya Mulongo Garments eri 0788 93 45 46. Eri ku WhatsApp sobola otusaba kala ebbala ntuli naye obuzibu WhatsApp tekwata ku material. Ekirungi ne weetuukira n'ojja n'olabako n'ojja n'olambula. Ne bw'oba toguze tewali buzibu. Weebale kulaba era tukulindiridde wano ku Mulongo Garments. Nanga abaana bano tugende. Here we go. Tutuuse mu botayi. Edduuka ddene ndowooza nga bw'oliraba tulina zones ez'enjawulo. Wano mu botayi tulina botayizi ez'ebika bingi. Tukuwa botayi nga tukuwabuddemu okusinziira ku saati ki gy'ogenda okugyambaliramu. Essaati bw'eba ya colours tukuadvisinga okuteekako botayi etayaka nnyo. Tuyina ez'ogumu-ekitundu, tuyina ez'ebiri, tuyina ez'esatu, tuyina types ez'enjawulo okusinziira ku kikyogenda okwambala. Abagole botayi zaabwe za njawulo, then ate by customer, then naffe abatali bagole botayi zaffe ziba za njawulo. Bwe tuva mu botayi tugenda mu variety y'amasaati. Variety y'amasaati gonna nga bw'ogalaba wano. Agali wano, agali mu store ate kyoyagala kyonna tuba tusobola okukikufunira. Tulina omwana omulenzi ono yalabiseeko mu kajaketi kano. Tugenda kakusuubuza emitwalo 2.5 naye ssekinnoomu tugenda kakwera ku mitwalo 2.8. Kalungi Shaki mpa ku ddami eyo. Omulenzi ono agenda kuba ng'alabika bw'ati. Bw'anaakyuka ajja kukyukiramu ng'afaanagana bw'ati. Wansi oyinza omuteekako kaki, oyinza omuteekako jean ate munda oyinza omuteeramu t-shirt gy'oyagala yonna oba omuteeramu essaati yonna. Tulina bwe nnyingi ez'abaana mutwesige. Omwana oli wa ddembe okujja naye ekifo kikino okiraba kigazi ne weewala okutwala olugoye olutamutuuka. Omwami oli wa ddembe okwetuukira, naawe omukyala oli wa ddembe okujja n'olondera abaana bo engoye. Abaana ne babeera 10 jangu nabo abaana beerondere balabe tulabe ekibatuuka kubanga we tuli wagazi bulungi. Tusangibwa ku Sasa Arcade level number 4. Level yeliko toilet. Yensonga lwaki tebula. Sasa Arcade eri opposite ne Nabukeera Plaza. Omukono ogutali gwa paaka
bw'oba oyingiridde mu paaka ku Nabukeera yitamu bwoti ojjoguke sayidi endala then olaba ekizimbe ekipya bakiyita Sasa Arcade then ojja olaba ekizimbe ekipya bakiyita Sasa Arcade. Bw'oba obuze kuba 0788934546 y'essimu ya Mulongo Garments eri ku WhatsApp era tuba tukuddamu bulungi. Tutuuse mu baakolamu. Eno bagiyita Texado. Eno gye bayita Texado. Eno gye bayita Texado collarless. Eriyo giraba. We go? Eno. Nayo Texado eya kola. Abantu abatera okulaba ennyo firimu, oyinza okulaba abazannyi ba firimu abamu bambala Texado. Zigenda mu fashion show, zigenda ku birthday parties, abagagga ab'embaga abaakolamu ze batambula nazo. Nolwekyo eno display suuti za bbeeyi ezitasaana kutimbatimba. Wali wenkulagidde obuveera bw'amasuuti zonna tuzirina. Twagala okuwa omuntu essuuti ye nga ffe tugisabuukuludde nga tekwatiddwako. Nolwekyo osiima wano ku display ate n'oba nga tukwaniriza era nga tukuwa ky'oyagala ku Mulongo Garments. Texado ey'abakolamu yezaala kano akaana akalenzi akambadde obulungi nako akakolamu. Kale katuyingire mu Mulongo Garments.